Oh yes, nkwaniriza njagala kukulisa mu Easter mukulikeyo kansubire nti byatambudde bulungi nakulengedde embere yaliwo ku Yidi embere yabaddewo ku Easter buli omwasigale mu leni ye abatulera basigale mu leni yaabwe nabo omuntu obutono aba Easter ne tusigala mu leni yaabwe nenga mbaniriza njagala kubebaza abatuuse ku buwanguzi tukomyewo mukulike yabalide Easter abalide olunaku olukulu ewaka wammwe nakulengedde abantu nga basenguka ngagamba nti kwagala butayagala oba eddirisa sinnalisamu oba temuli ndabirwamu naye Easter njiriira wange njagala kulisaayo ababadde nga amasuwaani n'amajiiko mugajja mu baafa nti mwe mwasengukidde ebyo biyiwoomu obwo buwanguzi bw'amaanyi tewali ssanyu liwulirwa okulira olunaku lw'osoosa okulira ekyemisana mu makaago however small it might be naye kasita wabanga wo mukwano yogayoga nina essanyu ly'amaanyi gy'oli n'olwekyo mbagamba abo nno baaliddeyo Easter ayagala okulira Christmas mu makaage atandika kati tosobola kugamba nti Christmas njiriira wange oba wagula puloti kati wandibadde omusingi ogusima mpola mpola bw'ofuna akakadde zimba bw'ofuna ataano zimba bw'ofunayo ensanvu we zigenda zimba mpola mpola tunaagenda okutuuka ku Christmas ojja kuba oluusi okomeredde ng'otaddemu amadirisa naye nga temuli ndabirwamu temuli oyiye ekikokoto naye temuli seminti wadde katayiro yingira ebisigadde tunaabikolera muki munda nze omu ku abo bambasada b'abayingira ennyumba ezitawedde nze siyingirangako nnyumba yange nti ewedde mbikolera munda tayiro bazisiba ndi muli langi bagisiiga ndi muli ewange waba wange jaye baafu amasowaani nga sigala n'ebisenge ebimu kyokola ojjako bujalayiti temunnagendamu kateni n'olyoka ondabira omwezi bwe gukubamu ekiro naye nga byonna lugendo lwa buwanguzi abo nno benkubiriza be baagula edda naye waliwo agamba mwami Lugonvu yogerako abo nenze n'akapuloti sinnakafuna akasente nga gadda tegawera mwami Lugonvu ngatta akasente kaganye okuwera mba mpezaawo obunanga ng'ate wavubawo kizibu mpezaawo omukaga kakati kankuwa amagezi abantu ffenna abatuuseeko bwe tutuuse tutuukiddewo mu biwagu twanoonya sente ezirinnye emmotoka eyawamu zaatukola ki zaatubula biwagu bw'ofuna ekikutuusa wano tuukawo bw'ofuna ekikutuusa wano tuukawo bw'ofuna omuntu akuguza akataka n'akugamba nti osobola okusasulako empola tomuta mugambe nti gwe bwensibiddeko kaakati ekirabo kya Easter tukirina jangu twogere kozesa ennamba ya woofiisi eyo laba ku screen eya 0700 63 nera 63 37 0700 63 nera 63 esembya ya 37 jangu tukuwe ku ttaka sasulako obukadde 3 sasulako obukadde 4 osobola okufuna 5 ku 5 woteeka ennyumba ng'eyo gy'olaba ku screen yo n'ogituuzawo nga nnyumba y'amakanga n'abaana balina ne webazannyira ng'olina ne wooteeka akayumba k'enkoko olundira enkoko zo 2-3 ku fuuti 5 ku 5 kasita ofuna pulani omulungi nga ne puloti edizayiningiddwa bulungi jangu twogere oyinza okuba nga tonnaweza ziri nze ayogera naawe nange natandikira buddo nga teweza wadde 5 ku 5 nga n'ekkubo lye tuyina liyingiza mmotoka emu manyi kyekitegeeza okweggyako omuzimu gw'omuzigo n'ozimba akayumba akasooka n'opakasa ogenda okulaba ng'ofunye ezigule waki tewali kinyuma ng'omwana okufuna endagiriro y'ewaabwe ewammwe yewa omwana oyo gw'ozadde ku myaka 4 ng'agamba ntukyula kujja nakato guno omulembe omugonvu guno baguyita omulembe omugonvu omulembe omugonvu tewali nchula kujja nakato omulembe omugonvu gwe gwendagirire wammwe wa nti ago ge maka gaffe seye wajjajja wewa nedda guno omulembe gwakujja baana baffe emizigo guno omulembe gwagenda kuzaala baana nga tulina akayumba we tubateeka guno omulembe gwakujja bakazi baffe emizigo ontegedde
tandika n'obukadde busatu tandika n'obukadde buna tubawo ne plots mu kaseera kano tulina project gye twabateerawo eyampambire bubule mulimu 5 ku 5 mulimu 5 ku 10 5 ku 5 za bukadde 7 ate bw'oba osasula cash osobola okuteesa bw'oba oli wa kibanja mpola bukadde 7 n'osasulako obuna n'osasulako obusatu saagala mugambe kalogo omukisa gwampitako mu kaseera kano weeguli kozesa essimu eya ofiisi ogende mbadde ndaba mwami Lugonvu ng'ayogera ne ngamba mu mpaaka poloti wulira muli ekintu nga kikusika bannange tewali kimenya ng'olidde Christmas 3 naye ng'oziriiridde mu muzigo eya 3 tugirireko ewaffe amazima essimu 0700 63 63 esembyayo 37 mpambire bubule project eyo gyolaba mulimu fuuti 5 ku 5 ku bukadde 7 bw'oba osasula cash mubamu okuteesa naye bw'oba ng'oli wa kibanja mpola bukadde 7 n'osasula mpola ogenda okulaba ng'okamazeeyo tolinda kuweza sente esasula cash kubanga si gwali mu nteekateeka za Katonda naye olugendo okw'olutandika oba olutandise oba otandise okuzinoonya nti nasasulako ku kintu kyange kansasule zikole ki ziggweyo n'amayumba bwe tuti bwe tugazimba bwe batuwa quotation ya bukadde 2-3 tutulinda ziweza bw'ofuna obuna obuyingira mu musingi ng'obukola ki ng'obuyingizaayo n'akapoloti tukazimbe tukagule mu biwagu nze nja kukkiriza okuguza akapoloti mu biwagu naye tujja abaana mu muzigo tuli Christmas nga tuli waffe njagala ng'olunaku lwa 22-23 onoonya mmotoka ekusengula mukama akukulemberemu otuuke ku buwanguzi leero lwakubiri lubeera olunaku lw'olijjukira nti akasajja twali tuva mu Easter ne kaŋŋamba ekigambo tolira Christmas muzigo ne bwenaaba tennaggwa amazima amatuufu ge gano omuntu agula olero okulaga nti ndi serious omuntu agula wiiki eno ngenda kukuteerako trip y'omusenyu otandika okuzimba omuntu agula wiiki eno ngenda kukuteerako trip y'omusenyu nkukakase nti operation omulembe omugonvu tufulume emizigo Balandi Road mugenda kwekabira mutuuse ennyumba za mbuzi ozirundiramu enkoko ku mulembe omugonvu bw'osasula wiiki eno ngenda kuwa trip y'omusenyu ne bw'oba tomazeeyo gwe kasita osasula ngoga nti trip y'omusenyu mugiyiwe muki palaganya ng'agiwayo mu poloti yo palaba awo wetuze 0700 63 nera 63 esembyayo 37 bisoboka bw'oba osazeewo bisoboke